Omuyimbi wa Ikibenda final avuddeyo ne yeetondera ex we akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo. Ray P naye mukazi wattu avuddeyo n'akakasa biki ebiri mbufumbo akatambi weekali mu maaso awo. Mr. Ronnie alina ky'agamba abo bonna abaana ab'obuwala Shakibu ne Zari nabo balina mu maaso awo. Gloria Bugi wamma ate naye talubuze. Mugamba mutya, mwasibye mutya bantu bange, kansuubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell oleme subwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Suvi News Extra. Shiba Kalungi atabukiddewo bonna ababba ennyimba ze. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru mukubireko wagenda kubanga ate wamma akulombera edduwa era ofune obulamu obweyagaza. Munnange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omuyimbi Shiba Kalungi wankoona akayimba ka Kasuku. Omanyi Kasuku yavaayo n'agamba Shiba Kalungi nze buli lw'okola concert n'otankubira akayimba ako wankoona nze mba sibibala nti eyo ebadde concert bannange. Kasuku naye kyakola Shiba Kalungi. Munnange olunaku lwali avuddeyo n'agamba nti agire ate akayimba kakalala kubanga ababbi bo tebamuli bulungi. Mukazi wattu bamumazeeko emirembe kwegamba bo bali awo balinda kulaba Shiba agenze mu studio, Shiba oluyimba aluguzeewo ani alumuguzizza biki naye byala ndowooza munnaye kati avuddeyo n'agamba wange kaagire ng'alute ndowooza ng'obudde bukyali nga tebanaakumanya ebigambo oba birimu kale awo we tuli munnange tugenda kuba nga tubiyingiramu nnyo bwenkongerayo ewa Ray P mukyala bindeeba ono nayongedde okukakasawo bonna abagamba era ofumbirwa akasajja akayaaye akabi simanyi bikiwama baatukomoka wano obugambo ku mwana muwala ono gwali mungi nnyo naye mulina mu maaso wano ng'ababuulira ebirungi ebiri mbufumbo bindeeba byamutuusizzaako yamugamba n'okukola tokola mami sigala wakolabirira abaana zikangende nkole embwa ate nga buli kimu akifunira mu bujjuvu bannange Ray P akatambi soko okalabe mu maaso wano ate wamma nkongereyo aninako omuntu gwe nalaba banaye bibi ebiri mu bufumbo tubikooye tubiwulidde nnyo tugambeko ku birungi nze ekirungi kyennyinza okubagamba za kati ntuula waka omwami nagenda nankola naleeta nendi emmere kati abambuuza lwaki togenda n'okola omwami yagamba nti nno nze ndabirira abaana yankolerera kati ebimu ebiri mu bufumbo bye mpozi n'ensonga zonna nzifuna mu bujjuvu bufumbo bunyuma zonna mutabe bwennyirira bannaye nali sinyira bwenti nga sinnafumbirwa so tusiimeko ekyamazima tusiimeko tuyitiriza okukolima. Mukyala bindeeba bwatyo munnange ye wayongedde okukakasa mbufumbo tewaliyo nnaku yonna kati simanya ate ennaku zino abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi batidde nnyo obufumbo simanyi lwaki ayongedde okukaatiriza akayimba ka Maureen Nantume yes ti kaboogere oba boogedde biki nze sibiwulira nakola ki najja kufumba munnange binte yamugamba sigale wakola birira abaana banange naye nga wetuli munnange bwe tweyongerayo ne Zari ono yazaalibwa olunaku olwaleero era ng'omukama asiimye n'amwongerako omwaka mulamba era nga Shakibu oba mwami Lutaaya watera omuyita avuddeyo n'amwagaliza amazaalibwa amalungi n'amwagaliza ebirungi awangaale biki wamma bibadde bingi nnyo nyini ddala era nga w'omanyi abaagaana era nga si be bokka abaazaalibwa olunaku luno kw'otadde mwana muwala Gloria Bugi naye munnange yazaalibwa olunaku lwayo naye maama awaliwo ebifaananyi byafulumizza ng'amabina gonna gali bweru kale sisobola kubiteekawo wano ebimu sisobola kuba byansonyi nnyo tumanyi oba oli awayinza okuba nga waliwo abaana ababiraba ate nga tekijja kuba kirungi mu maaso g'abaana naye bannange abaana b'obuwala ennaku zino bo bambala bibasanyula ate ogutali musango munnange bwe tweyongerayo ewa Ikibenda ono tumanyi bulungi nnyo nakati akyaliko akawoowo k'obugole
naye nga wadde emikolo gyaliwo munnange akoze ekyenjawulo nno ku basajja balala era avuddeyo ye n'asaba ex-we ekisonyiwa mugambe munnange buli bwali buto wemanyina bye nakola byenakusobya munnaye kamaama sonyiwa ngenda kubanga akatambi nkabalekerako mu maaso wano naye nga bo abalabye vidiyo abamu basanyuse abantu basanyuse bagambye weetonda biki ng'omwana w'abandi wamala dda okumudibaga wamuteekako dda zi damage eziweera ddala bannange abantu nati bakyatya bakugambira ddala ebyokuyiga byalimu nali ndi muto nakola ensobi nnyingi nnyo era omukyalo omwenenyiza nnyo bambi naye sobola kwenenya forever. I apologize and then I give myself a chance era naye nemwagaliza ebirungi byebimu naawe ali eyo ogenda kukola ensobi you're going to mess up ogenda kukosa omwana w'abantu oba omwana w'abantu agenda kukosa kwegayiridde weesonyiwe musonyiwe then go there and give yourself a chance. Okitegere, give yourself a chance. Chance mukama yagimpadde na mukwano gwange akola mu poliisi mukwano gwange nnyo bambi ambeererawo nnyo musajja wange sijja mwogera linnya kuba si wa butaala naye yampeereza ka message jjo nti sinnakulabako ng'oli musanyufu nga bwe wali ku mukolo gwo nze nali muko tebalabangako muko nga nze kuba nze nayingire omanyi how traditional functions are. Omuko bw'atuuka mu kipana amazzi gayidde kanjira nnyo ku mazzi agabuguma nwanise tensolates. Omuko bw'ayingira mu kidaala talina kweraga nti yoyo nze nayingira nzina naawe wadde ki naawe tuli ku bitusi soja. Omuyimbi wa Ikibenda bw'atyo munnange ate avuddeyo ne yeetondera ex-we omanyi akagambo sorry kano akagambo nsonyiwa kayina entukuza gye katukuzaamu omutima gw'omuntu singa obeera okamugambye ng'okitegeeza naye waliwo abagambye nabe era newe okamugamba nga muno wamuteekako damage bwera yiba tebijja nange embijja eyo ate kubibaleetera wano maaso awo ngenda kuba nga mbalekerako akatambi ka Mr. Ronnie kano nno nga avuddeyo n'akubiriza oba n'abuulirira abaana b'obuwala abagenda ne beefumbiza wiikendi. Abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 07-07-36-37-11 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munange bwe tweyongerayo ne Mr. Ronnie maaso wano alina kyagamba mu mwenna abaana ab'obuwala naddala abagenda okufumbirwa ye yayise wiikendi abagenda ku Friday ndowooza ne bakomawo baku Sunday kawungeezi ne beetala mu nnyumba ne bakola emirimu n'ogolola n'ogamba bingi by'okola mwezi nnaku ndowooza z'oba ogenzeeyo ngenda kubanga mbasibwira wano era kambaleka akatambike bye bye. Njagala nkubulye amazima ga bikanga bibiri. Oli wadde mboga gaana, oli wadde mboga twala, naye ne bw'oba ogaganye tofaayo. Kiwe buwi budde ojja kulaba kye nali gamba. Ekisookera ddala. Bw'obeera eyo gy'oli muwala gwe, abasajja 99 abaku approachinga bonna abakusemberera mu maaso go. Ku 199 basobola okwebaka naawe. Naye jjukira bulungi omuntu asobola okwegomba omubiri gwe era bangi nnyo basobola okweggomba oyina akabino oyina figure. Yes. Nenjagala nkutegeeza ebintu bino wammanga. Nti buli muntu ajja gy'oli oba akusemberera okwagala okwebaka naawe oba ekintu kyonna kwana ayina ekigendererwa. Nga tonnamanya kigendererwa kya muntu wikizi kizibu okumanya. Soko standing ground zo naawe olabe ng'ofunamu. Ng'omuntu tonnabamu kugenda waka. Gye mufumbirwa weekend n'okola obufumbo n'okolera omuntu emirimu n'okola kibyonna. Omuntu akyasinza okuba omubi ye muntu gw'otamanyi kigendererwa kye. Munnange n'oddeyo ne weetandika okwegira ebirungi. Ojja kwoza engoye
ojja kubeera omuyonjo, ojja kukola empisa, ogenda kukola buli kimu, ogenda kubeera understanding byonna ng'omuntu oyo yali alina ekigendererwa nga kyakubeera mukyala we. Bw'aba teyalina kigendererwa nga naye yalina kigendererwa kyebaka naawe amala akute. Mu ngeri y'emu nga gy'ogaayo ekikajjo n'ebikuta n'otabimira n'osuula eri ebbali. Yeyo engeri omuntu oyo gy'agenda okukulabamu. Mu ngeri y'emu gy'okwatamu akaveera n'okateekamu ebyennyanja ng'okaguze na ssente n'omala obbijjamu n'olaba nga keetaaga kasuka. Yeyo engeri gye bagenda okukozesaamu. Fuba nnyo okulaba nga buli muntu ajja mu bulamu bwo naddala nga ogenda mukolako attachment naye nti ayagala kubeera girlfriend wange mpisa ewuwe naye nange nnyina wenfuniramu. Togenda kubwereera at least bigenda okwononeka nga naawe olina kyofunyeemu. Omuntu akyasinza obubi oba obuzibu ye muntu gw'okolera ebirungi naye nga by'omukolera si bye yeetaaga. Kino tekirina njawulo na kubeera nga emmere yakubugumya bubugumya ate gwe n'ojja n'ogisiika. Kati nibwoyiwamu butto naye nga kyebagambye okufumba amatamata tebagasiika. Kati kyekizibu ekiriwo ate olina okukitegeera. Namba 2 eri boy child yenna. Olaba omukazi oyo gw'okyunya. Kizibu kya kunnyonnyola nti omukazi gw'osinga okulaba nga mwangu wa kukyunya, gw'osinga okuwulira ng'oyagala omukyunye, gw'osinga okulaba nga talina makulu mu bulamu bwo, oyo gw'osaamulizaako ettaka, gw'oleka ewaka n'odda wiikendi n'asigala nga aggumiikiriza. Kizibu kya kunnyonnyola nti ye mukazi gwe weetaaga. Eno gy'ozungira yonna osobola okuba ng'ogenda ono gw'oleka ewaka n'okomawo wiikendi lw'oyagadde n'omulunda n'okuba embooko n'osamba n'okola otya, osobola okuba omuyamba buli kimu. Ne Katonda gwe kankubuulire, kizibu kya kunnyonnyola nti ye mukazi gwe weetaaga. Oyo gw'oleka ewaka n'omusangawo nga talina gy'agenze. Gwe kankubuulire eri gy'ozungira olaba. Ogaba ebirabo ky'ovulaba oyagalwa. Ofaayo oyina keyo ovaako n'akasente. Ensonga lwaki gy'oli. Imagine gwe abalungi bonna b'osanga mu kibuga. N'omusanga oli ng'anyirira ng'alabika bulungi. Si gwe wekka amulaba naye nga wakolera mu basajja nga 150. Lwaki bonna baamulekera gwe ojja omutwale? Okuteebuuza butambuza mazzi kiro. Muve ne Bulaaya n'ojja ng'ozunga osanze omuwala ali mu akeedi wakati. Mulimu abasajja balina ssente ovudde e Bulaaya ne miliyoni 10. Obalidde naye omaze emyaka 5 toddanga miliyoni 10 z'okomyewo nazo. N'ogiyamba omukazi n'aggyeko ssente mukolere bizinensi. Bro. Kakuba sirina bigambo bya kugamba biwoomu naye. Omuntu gw'omanyidde ono. Omukazi gw'osinga okukyunya. Omukazi gw'osinga obuteetaaga. Omukazi gw'osinga okulaba ng'embwa. Omukazi oyo gw'oleka ewaka n'otamuwa kintu kyonna n'omusanga waali. Oyo gw'osamba gw'otulugunya, oyo gw'otayagala kuwa kapito. Akole naye ng'akulaga ayagala okukola. Ye muntu gw'osinga okwetaaga lwakuba kizibu kya kunnyonnyola. Naye ekyenjawulo ekiriwo kiri kimu. Nti munnanga ogenda otutegeera nti wali omwetaaga nga kiri too late. Tolaba bano abatusudiya. Bw'obeera n'ewaka n'omukazi abakwagala balabika baba bangi nnyo. Naye bw'agenda embwa ezo walayi tezijja waka kufumba. Zonna buli emu ng'etandika okwefuula bize. Funayo omuwala gw'olina ebbali gw'oyagala. Mugambe nti mukazi wange yagenze jangu waka ofumbe. Ku 10 ojja kufunako 2. Abalala ajja kugamba mpaamu obudde nga gy'obeera bulijja badde tabeera naawe. Ng'osulayo ng'omupangisiza n'ennyumba gambe mpaamu obudde. Abantu abamu balungi nga tubali wala. Lwakuba tobeera wewaka kati ensonga lwaki oli mulungi. Kubanga omuwana ogende wa mukazi we naye takuyinaako ttabu kuba naye alina abamwagala. Omukazi gw'osinga okyunya ye mukazi gw'osinga okwetaaga. Muwala gwe ng'ogenda okwegabula. Making sure nti naawe olina ky'ofunamu. Togendera ku bwereere. Buli akwagala naye alina kyakwetaaza. Kikajjo ebikuta by'ekikajjo tebiba na makulu. Ng'omubisi gumaze okuggwamu kaba kamule. Ne bw'onaakola empisa, ne bw'onaayonja, ne bw'onaafuula understanding, ne bw'onaabeererawo omusajja n'oyiwawo omubiri, ne bw'onaamuwa ssente, ng'ekigendererwa kye ekikulu tokimanyi. Omala budde. Ate toli kimanya. Neeraba omuntu ebintu byakola olabe. Bikasuka kubeera mu mukazi we oba akugamba genda awutu naye olaba talina atetenkanya butetenkanya. Future agirowoozaako ki?